Oh yes, mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi ayingidde mu nsonga za Andrew Kabula ko Gatanda Flavia Tumusime. Ebiseera ebisinga abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bayingirira amaka g'abantu, especially abo abatali bafumbo, era nga Shiba avudde n'agamba nti ennaku zino abakyala bablamingibwa mu bintu by'okwenda n'okuba nti obaoli abablamingibwa buli kaseera newankubadde nga ekintu tekiri ku bo, abantu bannayuganda bagenda maaso n'okuba nti bakiisa ku bo, era nga ekintu ekimukisiza ddala obubi avudde n'agamba nti yes, Flavia Tumusimbe abadde okumala ebbanga ng'akolera brand ye erinnya lye n'okuba nti obaoliawo asitula talenti ye kiso bw'avaayo n'okuwulira nti obaoliawo omukyalo nagenze mu maaso n'okuba nti mistreatingibwa social media n'ebisigaddewo agamba nti ekitiibwa kyalibadde kimuweebwa mpolampola. Avuddeyo okusaba Flavia Tumusimbe okuba nti obaoliawo aguma mu mbeera yonna newankubadde nga obaoliawo tebitambula bulungi. Abantu ba social media bavudde ne bayiikira Shiba ku Gatanda ba celebrities ab'enjawulo okuli Tikyampamire ng'ava yagamba nti gwe Shiba ekintu ky'okoze okugenda kuwandika ku social media oyongedde kiwundu mu bwaso n'olwekyo tewali badde gwe muntu kuvaayo n'otandika okuba nti obaoliawo oyogera byolina okuba nti oyogera tenga social media evudde neyiikira Shiba bubi nnyo ng'emugamba nti goli single and contented gwomu ku bawabya abaana baffe ab'obuwala nga oleetaleeta ebyo bifeminism byo n'okuba nti obaoliawo olaga abantu nti okweyagala ekitonde ekikyala ku kikyala kirungi nnyo. Tewali badde gwe alisinga and contented okugera ku nsonga z'abafumbo kubanga ebyo bibeerawo buli kaseera. Shiba bamuyikidde nnyo bangi naye wankubadde naye aziza omuliro. Kabula yagenze mu maaso n'okuba nti obaoliawo akwatibwa n'omukyala omunyarwanda ng'agenda mu maaso n'okuba nti bakola akaboozi ak'ekikulu newankubadde nga byonna byabadde bwe bityo teyatidde kuswala yavudde n'agamba nti ekyana kirina emiizi. Obufumbo bw'ennaku zino tebukyawanga. I don't know why social media yafuuka kooti ya buli omu era nga ebintu ebisinga obungi abantu babiteeka ku social media instead of okubiteeka walala. Badajja baffe bamama baffe basobola okuba nti bawangalire mu bufumbo nga bino byonna tebiriiwo. Ennaku zino pressure yayingira buli omu ayagala kukola ekintu ekyenjawulo, okusuutiza okusakiriza kwafuuka kw'amaanyi era nga ennaku zino obufumbo butambulira ku social media omuntu butamupostinga atafiiringa nti omwagala. Ndaba abantu abasinga obungi nti mbubaali bakupostinzeeko oba ofira mu gallery. That means nti WhatsApp status, Instagram, Facebook kugata n'ebitongole ebirala oba ebigundi ebirala ebya social media byagenda maaso n'okubutikira relationship ne marriage ez'ennaku zino instead of kuba nti ebintu bino bigwera mu maka n'okuba nti obaoliawo abantu beeyagala nga balisobodde okuba nti beeyagala. So far Shiba Kalungi avuddeyo nayogerako ku bintu bino era nga ensonga zino aziyingiddemu kwata kannabwala social media mwambalidde n'abantu abalala basigadde bamwambalidde mpolampola bitugenda okuba nti tukutuusa kuleta banawo tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanyira eddoboozi wa Mutantambi Jimso namba ono Kiboya Maxudi Junior bali kwanti otambula naffe bali kwanti otwagala bali kwanti Evo berawo getufuna highlights ezifa mu ggwanga lya Uganda. BMK Mamuzise wali eri enkoowe era nga yaziikibwa mpolampola. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Palaso ne Social Brighton omukwano gubasaza mu kabu era nga Sacha Brighton ennaku zino naye agenda maaso n'okuba nti obaoliawo asafaringa abasajja bagenda maaso n'okuba nti bamuleka big guy agenda maaso n'okuba nti amusuulawo Oshonga n'agenda maaso n'okuba nti amusuulawo. Yafunye omusajja omu omulala awo eyamuzimbidde ku lw'entebe naye ng'ate omusajja alina omukyalo omulala era naye yasobola okuba nti amusuulawo. So kwe kusala okuba nti agenda wapalasi okusobola okuba nti amubudaabuda. Relationship z'ennaku zino zeewuunyisa kyova olaba nti ennaku zino okwewaayo n'ofuna omusajja akwagala omukyala akwagala mwagalire ddala osobole okuba nti obaoliawo mpolampola buli kimu kitambula taratibu. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe mugazi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanyira eddoboozi wa Mutantambi Jimso n'amalulu Kiboya Maxud Junior. Subscribe nasobola okuba nti tutambula ffenna. Now ffenna tukimanyi etambula mu ggwanga. Musajja mukulu wa Press Box amanyikiddwa nga Andrew Kabula yagenda maaso n'okuba nti akwatibwa n'omukyalo omunyarwanda nga betuusaako embuzi ez'ekikulu. Akaboozi kano kagenda maaso n'okuba nti kanyumira ddala era nga ebintu byavaayo ku mawulire social media ne bitandika okuba nti bitambula. Abantu baavaayo okutandika okuba nti basala decision nti obaoliawo basalira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Flavia Tumusimbe. Flavia Tumusimbe yoyo mukyala yasoma nga amawulire NTV at 9 ati still natandika okuba nti asoma wali kola morning show ku NTV still nga akola wali eri ku Capital FM mpolampola yakabiwumula ebya media yavaayo nasobola okuba nti making official ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Andrew Kabula era nga ebintu byagenda maaso n'okuba nti obaoliawo bitambula bukwaku mpolampola nga obufumbo bwawe bakamumalamu emyaka ebiri emitongole
emyaka ebiri I think ebiri omitongole date zalwa okumala ebbanga emyaka ebiri abantu bavuddeyo ne batandika okugamba nti lwaki omukyalo omulungi nga Flavia bagenda maaso n'okuba nti bamwendako n'akakyala akampi. Omukyalo ono omunyarwanda ne yagenze maaso n'okuba nti akwata Flavia mu liiso era nga social media yavuddeyo netandika okuba nti ejjajinga Flavia olwobutabeera responsible mu maka okubeera omukyala okwetwala wakabi ng'alowooza nti obulungi bwe bwe bukola buli kimu. Kino ne kyatandisa okuba nti obulyawo kikwata ku bakyala ab'enjawulo mesipekira abalwanirira eddembe ly'abakyala okuli Shiba Kalungi navayo nayingira mu nsonga zino n'agamba nti abantu bonna abagenda mu maaso n'okuba nti bayingira mu nsonga za Flavia Tumusime kugata Andrew Kabula balina ekikyamu nga basajja Flavia Musanga agamba nti Flavia abaddewo okumala ebbanga ng'akola ebintu byera mukyala mwegendereza avaddewo okumala ebbanga nga buli kimu kyakola akikola on point so n'olwekyo mumuvaayo okutandika okumwambalira n'okumwasamira tekikola makulu. Avuddeyo n'awoninga bannayuganda nti mutandike okubeerako n'emitima egyekisa mutandike okubako obaolyawo n'emitima emisaasizi kubanga oli omukyala kyagendamu kiwanvu nnyo omutima mumenyefu era ng'ebintu bye bigenda maaso n'okuba nti bikalo bateme mugenda maaso n'okuba nti mugibiratinga n'okuba nti muprovokinga n'okuba nti obaolyawo mwongeramu okuteeka amafuta mu muliro okusobola okuba nti gwaka instead of okuba nti guzikira. Avuddeyo n'agamba Flavia Tumusime okubeera strong n'okuguma buli kimu ekyenjawulo mpolampola asobole okuba nti obaolyawo buli kimu kikyuka nga bwe kyali badde asobole okuba nti ateerera mu layini mpolampola. Bino byonna biri bwe biti abantu bavudde ne bambalira Shiba gw'oli muwulu olina kyewombekedde lwaki ovaayo okuteesa ku nsonga z'abafumbo nga gwe tobeeranko mu bufumbo sigalira mu bwana ekyewombekedde ensonga z'abafumbo zireke ate nga byogenda mu maaso n'okuba nti ogamba nti social media egenda maaso n'okuba nti evuma n'okuba nti emanyira Flavia Tumusime gw'omu ku abo abakikoze kubanga Flavia Tumusime olina ennamba ye omanyi n'okusobola okuganda mu DM ye n'omuinboxinga n'omugumyagunya instead of okuleeta ku social media. So far comment ziri mutwalo mulamba zonna zivuma Shiba ebisigadde tujja kusobola okuba nti tubikutuusaako right about now nsuubira nti ojja kutambula naffe osobola okumanya ebisinga bampita ntambi Jibiso Rich Boy Maxudi Junior.